Olwaleero lwa balaza ennaku z'omwezi 4 omwezi gwa 10 omwaka 2021 gyosinzira okubeera ng'otulaba abali ku Lugonvu show mwebali nnyo mwebalire ddala abali munda mu ggwanga lyaffe erya Uganda abali mu mawanga ag'ebweru nabadde nkola survey nendaba nga Saudi Arabia is ranking number 1 mawanga agasinga okulaba Lugonvu show. Saudi Arabia eri mu number 1, Uganda eri mu number 2. Thank you very much. Nekuddako UK was in number 3, America number 4, nekuddako Qatar, Jordan negajanga gagoberera German nagirabe mu number 10, naye nga mwebali ddala Lugonvu show erabwa mu mawanga 76, 76 countries abala Lugonvu show. Mwebali nnyo mwebali ddala naye nga big up Saudi Arabia. You are ranking number 1. Bwekibanga kirabo nandibadde ndoza nkikwasa Saudi Arabia. Number 2 Uganda. Number 3 negajanga gagoberera mawanga ga Bulaya. Ate ne number 4 mulimu Bulaya. Number 5 America. Then number 6 netujja netudda mawanga ga Buwarabu. Nalabye abantu abali mu ggwanga erya Afghanistan. Nalabye abantu abali mu Vietnam. Vietnam nenga thank you very much. Mbebaza era nyumirwa nnyo kubanga njogera nammwe buli kaseera mwebale nnyo mwebale ddala abatava ku programu yaffe ne mugamba nti buli kaseera kasita mwami Lugonvu otandika tubeera naawe mu nnaku zaffe nnuŋŋamye olunaku olwa bbalaza olunaku olwokusatu olunaku olwokutaano olunaku olwa Sunday ku Lugonvu show ate n'ennaku endala oluusi ze tufunamu ebibeera biguddewo ne tugamba nti katuzikole naye nga tubeera ku ssaawa 4 ez'ekiro programu eno okwetandika ebeera wakati w'eddakiika 35 ku ssaawa emu naye nga ebibuuzo bibeera bingi ebigambo bibeera bingi okwebaza kubeera kungi mwebale nnyo mwebalire ddala nabategeeza ku nteekateeka ne mbagamba nti ku lwokubiri olwa wiiki eno y'enkya ng'ennaku z'omwezi 5 ngenda kuyamba ku bantu abalina obulwadde bwa Sickle abakyala ng'oli maama oba oli taata naye ng'olina omwana wa Sickle ng'oli mu mbeera esoomoza kubanga nsobola okutegeera kyoyitamu ng'oli mu mbeera esoomoza ojja kujja ku Hamu Towers wano e Makerere opposite Makerere University main gate kubanga olina gwomanyi ng'alina omwana wa Sickle mugamba gye enkya wano ku Hamu Towers Makerere. Tugenda gaba ku ssaawa zijja kuba 8 okubakwasa ebintu ebyo naye nga bigenda kubeera off camera seetaaga kukwata kifaananyi kya mwana yenna seetaaga kukwata kifaananyi kya muntu yenna naye gwe sindika omuntu omugamba ajje ku Hamu Towers e Makerere ne baana b'abantu 100 mukama nkimanya ajja tugabirira ebiriwo bibinagwawo nga tuno n'ebirala paka enkya ngenda kukola mulimu ogwo okutandika ne saa 8 njagala okulaba nga nkwata ku bantu abalina obulwadde bwa Sickle nalubiri waliwo ababadde bambi abampeereza messages eza WhatsApp abankubira amasimu nga bangamba mwami Lugonvu kankuweerezeeyo 10 kankuweerezeeyo 5 kankuweerezeeyo 2 ozigatteko nabagamba nti eno project saagala ku mukono gwa muntu mulala yenna njagala nawe kenyini onoonye alina obulwadde bwa Sickle omuyambe bw'oba tunafuna alina bulwadde bwa Sickle kumuyamba sooka otereke akasente ako kobadde weeteekateeka okumuyambamu okutuusa lw'oli mufuna oligamba nti mwami Lugonvu yaŋŋamba nkuyambe naye ku mulundi guno buli kyenjagala okukola olunaku olw'enkya ku lwokubiri njagala kikola nga nze nga Lugonvu Ssentongo Frederick Lugonvu nabagamba nti obusente obuze bujja mu Lugonvu show obwa YouTube era tugenda kikola nga tutyo buli kasente konna akakuŋŋaanyizibwa tugenda kunoonyanga abantu be tuyamba tukabawe kubanga nzikiriza nti sente za YouTube tezisobola kunkulaakulanya tezisobola kungaggawaza naye ate zirina omuntu gwe zisobola okusangulako amaziga n'olwekyo nakisazeewo ntandise ne kino ne bwe tugenda kussaamu ke tusobodde okussaamu ngenda kwogera n'abantu bano maaso ku maaso ngenda kubeerawo era programu zonna eza office nayogedde n'abaana bange programu za office zonna meeting ya office olunaku olw'enkya egenda kukoma ku ssaawa zigenda kubeera 6 okutandika ne saa 7 saa 8 ngenda kuba njogera n'abantu abazadde ba Sickle abaana ba Sickle bengenda okuba nga njogera nabo nze nga nze bengenda okuwuliza ebigambo byabwe n'amaloboozi gaabwe bawulire ebigambo byange n'amaloboozi gange n'okulaba nga nkwatirako abo abasobodde benna abansobodde naye nga bw'oba olina omuntu gw'omanyi mugamba ajje ku Hamu Towers e Makerere olunaku olw'enkya ku lwokubiri bw'obanga programu ogirabye lwakubiri ku makya mugamba gye bw'onaagiraba ku lwokusatu tujja kulinda enteekateeka enaddako naye nga gwe atulabye kati live
mugamba gye ku Lwokubiri olwa enkya ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi guno ogw'Ekkumi. Njagala basikosero bokka waliwo yabadde ngamba nyina mukadde wange ali mu mbeera mbi yeetaaga okuyamba nkimanyi naye ndowooza tujja kikola mu maaso awo okuyamba abakadde naye ku mulundi guno eno project katu investinge mu basikosero abali mu kusomoozebwa naye nfunye ebigambo bingi nfunye abantu bangi njogedde n'abantu ab'enjawulo abadde baŋŋamba mwami Lugonvu wasinzidde ku kyogamba nti basikosero nyina background nene ku bulwadde obwo gye sisobola kwogera ku mpewo wano naye bw'oba ng'okimanyi nti oli wa sikosero oba oli kaliya oba oyina omuntu oba omwana oba wali olabye wa sikosero I have big background ku bantu abo era buli lwendaba omuntu alina obulwadde bwa sikosero ankwatako kinene nnyo n'olwekyo ndowooza kiyinza okuntwalira akabanga nga nyamba abantu bano naye olwaliro mu Lugonvu show njagala tuleme kwogera ku business yokka. Obulwadde bwa sikosero tebuwona era kasita bakuzaala ng'olina sikosero towona wabula okuzaala ng'olina sikosero gubeera musango gwa taata ne maama tegubeera musango gw'oyo omwana alina sikosero. Okuzaala omwana wa sikosero musango gwa taata ne maama bulagajjavu bwa taata ne maama gwe taata ne maama gwasalawo okuzaala omwana wa sikosero oba obutazaala mwana wa sikosero gwasalawo gwe taata ne maama ffe tusalawo. Oluusi tubeera tetumanyi oluusi abazadde tebamanya naye omulango ogubeerawo amalwaliro kye bakola ogamba nti mwekebeza obulwadde bwa mukenenya yandibadde initiative yemu okubiriza abantu ng'ogenda okuzaala oba nasina kuzaala okwekebeza obulwadde bwa sikosero. Kino kyandibadde kitukakatako mu nteekateeka nga tugenda okufumbiriganwa nga tugenda okutandika okulowooza kufuna ezzadde lyaffe kyandibadde kitukakatako nnyo. Sofia nfunirayo olupapula ne peni awo kyandibadde kitukakatako nti abaana bano okuva lw'ozaaliwo okutuusa lw'ova mu bulamu bw'ensi eno oyita mu kaseera akasoomooza obulamu bwe obeera delicate nnyo obeera weetaaga kukwatanga kalira obeera weetaaga kufaako obeera weetaaga kubudaabuda obeera weetaaga kulabirira obeera kwegamba naye nga jjukira kyava mabega eri tusobola okulwanyisa obulwadde bwa sikosero ne buggwaawo mu Uganda n'ensi yonna singa ffe kennyini twekubiriza nti ng'ogwa mu mukwano n'omuntu nga muteekateeka okufumbirigana nga muteekateeka okweyagala mu byonna bye muba mukebera osobola okwebaka n'omulwadde wa siriimu okumala emyaka n'emyaka ng'alina siriimu nga tomuyina n'otakwatibwa siriimu naye tosobola kwegatta na mulwadde wa sikosero nga nawe olina sikosero n'otafuna sikosero kyokka ate byonna osobola okubyewala. Obulwadde buno bwangu okumalibwawo. Abasikosero alimu ebiti bisatu waliwo kye bayita njagala ku kino bw'obanga oli mu mukwano obanga oteekateeka okugwa mu mukwano obanga oteekateeka okufumbirwa obanga oteekateeka okuzaala bino tubifeeko nnyo. Oyinza okugamba nti nze nazaala dde omwana wange talina sikosero naye tulabye abantu bangi n'azaala abaana emirundi ebiri abasooka nga tebalina owookusatu ng'alina sikosero. Singa waliwo kye bayita SS ne wabawo kye bayita AS ne wabawo ne AA. SS kitegeeza nti alina sikosero. Owa AS siri musawo naye ebimu mbiyize olw'omukwano ne attachment gye nyina ku bantu bano. Owa AS abeera talumwa sikosero naye ng'ate asobola okuzaala omwana wa sikosero tukiyite nti abeera kaliya. Owa SS abeera alina sikosero, owa AS abeera kaliya ne wabawo owa AA ono taba na sikosero wadde abeera AA nga talina sikosero. Kaakati kyabulabe nnyo omuntu wa SS owa sikosero ate okufumbirwa omukyala oba omusajja naye nga wa SS kyabulabe. Temuyina mukisa gwonna kuzaala mwana atalina sikosero. Okwawukanako ne siriimu nti maama alina obulwadde ne taata alina obulwadde
basobola okuzaala omwana talina bulwadde naye taata alina sickle cell nga ne maama alina sickle cell temusobola kuzaala mwana nga talina sickle cell era temusobola kuzaala mwana nga kaliya apaana. Omuntu yenna owa SS omuntu gw'olina okufumbiriganwa naye alina kuba wa AA nga 100% talina sickle cell ate nga si kaliya. Nja kufuna ndowooza omusawo atusomesa ebintu bino. Obulwadde buno tubugayaliridde nnyo naye abantu baffe bangi abaana baffe bangi bayita mu bulamu obusomooza ne wabawo n'abantu abakyalina obusirusiru mu bwongo bwabwe abatunulira obulwadde bwa sickle cell nga curse. It's not a curse. N'olaba agasajja siriimu aswaza wadde taswaza naye ate sickle cell taswalizaako ddala. N'olaba agasajja agatalina magezi mmwe kennyini mwe mwazaala omwana wa sickle cell ate ogusajja ne gudduka ewaka ne guleka maama okubonaabona n'omwana. Just imagine ne baleka maama okubonaabona n'omwana. Bataata bangi badduse ewaka ne baleka bamaama nga balina abaana bano. Nze ebiseera ebisinga nsanga bamaama bangi nagamba mwami Lugonvu ndi bw'omu omwana antuliridde antuddemu omwana agongobadde omwana ate akazimu kuba talina kyakwebika ensiri zimufuukidde ensiri. Osobola okubeera n'omwana wa sickle cell n'awangaala emyaka 10. Tulina baminisita wano mu Uganda nga balina sickle cell, tulina ababaka ba palamenti nga balina sickle cell, tulina bapulezidenti abalonyi nga balina sickle cell, tulina badokita nga balina sickle cell. Twejjemu obusirusiru n'okulengerera okumpi okulowooza nti omulwadde wa sickle cell obulamu bwe bwera tebulina gye bulaga. Osobola okuwanga even 100 years singa weerabirira bulungi, singa omanya bw'olina okwekwata, singa omanya bw'olina okukwata omwana wo ng'akyali muto. Tekyetaaga kuba mugagga apaana, kyetaaga kumanya bw'okwata mwana wo, kyetaaga kumanya omwana wo omuliisa otya, omwana wo omulabirira otya. Omulwadde wa sickle cell alina kulya bulungi, taba n'appetite. Omulwadde wa sickle cell alina okumira folic acid buli lunaku. Abakyala abalina embuto nammwe abakyala abateekateeka okuzaala oba abazadde ng'ofuluma eddwaliro mu byonna by'oba osooka okukebera omwana wo mutwale bamukebere sickle cell. Singa ozuula sickle cell omwana wo nga kikyali nga tekinnaba kubeera kikeerezi, kigenda kuyamba nnyo okulabirira omwana wo bulungi. Abasinga ekibaleetera obuzibu abaana bano okubanga babonaabona, abaana ne bafa nga bakyali, kwe kuba nti bagenda okuzuula omwana nti alina sickle cell nga it's late, nga kikeerezi. Naye ate singa ozuula nga bukyali omwana nti alina sickle cell, osobola okumulabirira obulungi n'abeera mu bulamu obweyagaza, n'abeera bulungi nga bw'okiwulira. Sickle cell tawona naye sickle cell ajjanjabwa era sickle cell alabirirwa. Njagala tutandika initiative nkitandise n'ebitongole ebirala gyebiri lwakuba ekituluma nti NGOs nyingi ate zitandikawo okufuna, tezirina mu kulumirirwa kuno. Njagala tutandika initiative, tutandike project, tutandike calling, tutandike hashtag nga bw'osanga omwana wa sickle cell muyambe. Njagala amasomero gonna nga bwe mubamu abaana abalina sickle cell tubakwate ng'ekyatika kubanga balina ZZAABU ali omu. Tewali muntu asinga mulwadde wa sickle cell magezi. Kino nkibagamba era nga sikirumamu. Abasomyeko n'abaana ba sickle cell, abaana ba sickle cell babeera bagezi nga bw'okiwulira. Kye balina kiri kimu nti tebaba na maanyi. Era bangi nabadde omukyala yampeereza message n'aŋŋamba nti yasoma n'omwana wa sickle cell naye ng'omwana yakulembera wadde tabeeranga mu kibiina nga yakulembera. Ekitegeeza nti twetaaga amagezi g'abaana bano. Abaana ba sickle cell bagezi, twetaaga okubafaako. Ne mmala mpulira essomero lyonna eriboola omwana wa sickle cell musango. Nkyogera sikirumamu kubanga waliwo abasomesa abasirusiru. Nagamba nti omwana wa sickle cell yeetaaga okufaako ennyo, omwana wa sickle cell takubwa, tafuuyibwa mpewo, tetugenda mumusomesa mwenga baani. Kubanga tosobola kuditamininga kuzaala mwana wa sickle cell okujjako ng'ogoberedde byeggambye. Wano nga muteekateeka mulina okufuba okulaba nti omuntu wa sickle cell owa SS nga muteekateeka embaga
nga mugenda okwekebeza siriimu mwekebeze ne sikosero mbeegayiridde. Kabaka sinti alengerera kumpi, yalengerera wala n'amanya nti sikosero singa tuwulira calling eno emiranga egiriwo egya siriimu, emiranga egiriwo egya covid-19 gwe mulanga gwe tuba tukuba ogwa sikosero. Bataata abagenda okufumbiza bawala bammwe, bataata abagenda okufumbiza batabani bammwe, ng'obuulirira omwana mugambe nti mwekebeza nti ye mwekebeza sikosero nti nedda mugende. Singa ozuula ng'oli wa SS n'omukyala nga wa SS mbeegayidde wadde ng'omukwano mungi mwereke, musigaze omukwano mwefule na baluganda, kubanga owa sikosero omuntu munno owa sikosero mubeera baluganda. Mulina okwefaako, mulina okwerabirira. Bw'olaba nga babukolera munno wa sikosero buzo ya mbukolera nti mubugolera ngaani, mulina oluganda era mwetwale nga baluganda, temulina kwewasa. Aba sikosero temulina kwewasa, mulina kuba baluganda. Kakati owa SS oyina kwagala wa AS oba wa AA, naye nga kyandibadde kikulu nnyo n'oyagala wa AA. Owa SS yagala wa AA nga si kaliya wadde, kubanga owa SS bw'oyagala kaliya oyina emikisa 75 ku buli 100 okuzaala omwana alina sikosero. Owa SS bw'oyagala owa SS oyina emikisa ebitundu 10 ku buli 100 okuzaala omwana nga naye wa sikosero. Kakati owa SS bw'oyagala owa AS oyina emikisa ebitundu 75 ku buli 100 okuzaala omwana wa sikosero. Oyina emikisa ebitundu 25 ku buli 100 okuzaala just carrier. Toyina mukisa gwonna kuzaala ali 100% negative nga wa AA, apaana. Bino ebintu byetaaga genda mu masomero, byetaaga ffe tubimanye. Kino ekintu kyankutteko nasanze busanzi mwana ku kkubo ne mpulira ng'omutima gutuka, kubanga nage nti kina background nene ey'abalwadde ba sikosero. Mbalabye bangi nga bafa naye ate ng'enfa basobola okusigala nga balamu. Mbalabye bangi nga bafa naye ate nga basobola okuwangaala. Singa tuwulira calling, singa tubafaako bulungi, singa tubalabirira, singa tubadduukirira, singa amasomero agamu gejjamu obusirusiru ne balabirira abaana abo ng'ekyatika, kubanga abo abaana bakola zi first grade ezitagambika. Bw'ozaala omwana wa sikosero ng'obadde oyina abaana abalala, omukwano gw'obadde oyina ku baana abalala sooka ogukendeeze oguse ku mwana wa sikosero, kubanga beetaaga love, beetaaga care, beetaaga comfort, beetaaga okubudaabuda, beetaaga okulabirira, beetaaga okubalaga kuba nti muli basupirya, kubanga bo abaana ba sikosero babeera n'akajanja ate bagyewulira, bagyemanyi ate nga bagiri kubanga baba bagezi. Kakati omuntu owa SS tukimaze okikkiriza nti owa SS munno muba baluganda, era bw'osanga owa sikosero munno tomuyitangako, bw'osanga owa sikosero munno tomulyangako kantu. Bw'obanga oli muzadde ng'olina omwana wa sikosero, bw'olaba ng'omuzadde omulala alina omwana wa sikosero nga gw'olina 10 mutolereko 20 omuweeko 2 osigaze 8. Ng'oli mwama wa sikosero, abo abaana baluganda, abo abaana baluganda tubafeeko. Kati ate owa SS era tukkiriza nti weeyagala owa AS oyina emikisa ebitundu 10 ku buli 100, ebitundu 75 ku buli 100 okuzaala omwana owa sikosero. Oyina emikisa ebitundu 25 ku buli 100 okuzaala omwana nga carrier. Toyina mukisa gwonna okuzaala omwana ng'ali 100% negative away from sikosero. Naye ate owa SS oyina kwagala wa AS wa AA era gwe olina okuzaalamu bw'oba oyagala embeera ebanguyire. Owa SS oyina kwagala wa AA, kyangu okuzaala omwana ng'omusayi gwonna gutute wa sikosero. Era kyekyo kyosanga nti abaana bonna be nazaala abaasooka tebalina sikosero, naye ate ono yaddako alina sikosero. Ontegeera? Owa SS bw'oyagala owa AA osobola okuzaala omwana ngali 100% negative, ate osobola okuzaala omwana ngali 100% positive. Kyokka era waliwo emikisa okuzaala omwana ng'ali kaliya, nga ye bakaliya abeera obulwadde buno tebumukosa, naye ng'ate asobola okuzaala omwana alina obulwadde.
oyo abeera carrier. Kakati nga tumaze owa sickle cell ne tumanya nti owa sickle cell oyina kuzaala mwana. I mean oyina kuwasa oba oyina kufumbirwa muntu nga wa AA. Tugende kuwa AS. Owa AS tekyandibadde kya buntu bulamu era kya buvunaanyizibwa okuwasa oba okufumbirwa oba okuzaala mu muntu owa SS. Owa AA owa AS si kirungi kufumbirwa owa SS. Owa AS oyo abeera carrier. Wandigenze na wa AS munno oba owa AA. Kati kino katukyanguye omuntu yenna nga carrier owa sickle cell oba ng'olina sickle cell, omuntu gwe wandibadde wettanira okuzaalamu okuzaalira oba okuzaalira yandibadde AA 100% negative. Kitegeeza nti owa AS bw'ozaala mu wa AA waliwo emikisa ebitundu 25 ku buli 100 okuzaala omwana nga carrier. Tewali mukisa gwonna sigulabawo okuzaala omwana nga wa sickle cell. Owa AS nga carrier bw'ozaala mu wa AA sirabawo mukisa kuzaala mwana wa sickle cell. Wabula waliwo emikisa ebitundu 25 ku buli 100 okuzaala owa AS omulala ye carrier. Kyokka waliwo emikisa ebitundu 75 ku buli 100 okuzaala omwana nga ali negative. Ekitegeeza nti omuntu wa AS nga carrier bw'oba onoonya munoonye omuntu atalinaamu wadde kagundi konna kakerenda konna aka sickle cell. Kakati owa AS bw'oba ogudde nnyo mu mukwano n'owa AS munno mumanye nti waliwo emikisa okuzaala owa sickle cell, waliwo okuzaala negative emikisa wegiri, ate era waliwo okuzaala ali negative positive yatya nga carrier. Nga tebumukosa nnyo naye ate nga asobola okuzaala omwana abulina kubanga sickle cell tebasiiga musiige, asobola okuzaala omwana amulina. Kakati ekyo tukitunuulire. Owa AA gwalina okutaasa owa AS n'owa SS. Gwe ng'oli 100% negative. Ye gwalina okutaasa owa AS muzaale akaana akali ka carrier oba akali negative. Oba okutaasa owa SS muzaale either ali negative oba owa SS temujja kuzaala negative, mujja kuzaala either ali positive oba carrier nga bwina naye nga tebukola ki nga tebumukosa naye nga ate asobola okuzaala omwana abwina oba okuzaala omwana atabulina. N'olwekyo ebyo tubitunuulire. Naye byonna mu byonna kino nakireese si lwagamba nti ki, lwakuba nti sickle cell mulaba nga mwangu okwewalika naye ate nga tumufuddeeko tetumutaddeeko ssira naye ate nga mwangu osobola okwewala sickle cell, osobola okubeera n'obulwadde bwa sickle cell ebbanga ne weerabirira bulungi, n'olya bulungi, n'onywa bulungi, n'olira mu budde, n'otafuuyibwa mpewo, tokkiriza musujja gwa nsi, toboggolerwa, n'obeera bulungi. Kubanga gavumenti nyina ababaka ba palamenti ababadde abanene mu ggwanga nga balina sickle cell, waliwo baminisita nga babadde ne sickle cell, waliwo abakungu ab'enjawulo nga babadde ne sickle cell, waliwo badokita nga babadde ne sickle cell. Era mu mawanga agakuze enkirabi amawanga ddala g'abazungu ke balaba omwana asomye ng'alina sickle cell n'asoma n'afuna diguli bababba mangu. Era mbakubiriza abazadde abalina abaana ba sickle cell mubaweerere nnyo kubanga balina akatale. Lwaki? Nti balina amagezi mangi ate babeera principled. Balina akatale olw'ensonga nti amagezi balina mangi, babeera principled. N'olwekyo love ebeerawo naye mbakubiriza nti owa SS nkukubiriza toyagala wa SS muno mutwale nga wa Luganda era mufengako. Nammwe abazadde ng'okimanyi nti olinamu omwana wa sickle cell n'eri ng'olinamu omwana wa sickle cell temubakkiriza kwewasa. Abo ba Luganda, abaana bammwe ba Luganda balina kwefaako bwefi, kwerabirira. Owa SS toyagala wa SS kubanga olina 100% okuzaala owa sickle cell era. Owa SS osobola okwagala owa AS naye kimanye nti owa AS gweyagadde emikisa ebitundu 75 ku buli 100 mugenda kuzaala wa sickle cell, ebitundu 25 ku buli 100 mugenda kuzaala carrier. Tewali mukisa gwonna kuzaala ali negative 100%. Kitegeeza nti owa SS sickle cell ng'obuyina, naawe owa AS ng'oli carrier
mugende mwagale era muzaale mu bantu aba AA abatalina kantu konna kekwasa ku sickle cell. Naye nammwe abazadde abaana ba sickle cell tubafeeko nnyo, tubalabirire, tubadduukirire, tubabudeebude. Bwe batwetaagidde tuwulire omulanga gwabwe. Bw'agamba nti maama saagala genda ku ssomero, mubudeebude bulungi. Bw'agamba nti taata saagala genda ku ssomero, taata saagala kulya kino, tufeeyo nnyo. Kubanga abo abaana zaabu. Abo abaana zaabu. Nze endwadde nnyingi eziri ku nsi, naye obulwadde bwe sisobola kukkiriza kuyita ku muntu abuyina bwe bulwadde bwa sickle cell. Kubanga nkimanyi nti tewali alina sickle cell yeeyagalira kubeera na sickle cell. Obulwadde bwa sickle cell tewali abuyina nga yeeyagalira okubeera nabwo. Abazadde be batuzaala, abazadde be babazaala ng'obuyina. N'olwekyo bwe tubalaba, bwe tubasanga, bwe tubayitako, bwe tubawulira nga balaajana, tubayambe. Ntandise n'akatono kano kensobodde. N'akatono kensobodde. Waliwo abali eyo ng'omwana yeetaaga okulya obulungi. Kubanga buli lunaku omulwadde wa sickle cell, buli lunaku omwana muwenga folic acid. Buli lunaku muwenga akaweeka folic acid. Waliwo empeke endala baziyita za fancy. Is it fansida ez'omusujja za buli mwezi ndowooza. Naye buli lunaku omwana amira akaweeka ako kamumanyiize kabeerenga essanyu gy'ali. Ajja kuwangaala, agenda kuwa essanyu, agenda kweyagaza. Sickle cell si kikolimo. Sickle cell si musango. Sickle cell si ddogo. Sickle cell si ttima. Bulwadde ng'obwa bulijjo. Ate obusobola okulabirirwa omuntu n'awangalira mu bulamu obulungi. N'olwekyo enkya ku ssaawa okutandika ne ssaawa 7:08 ngenda kubanga nsinkana abazadde ab'eŋŋanda oba abalina abaana aba sickle cell. Benja okubanga nsinkana. Nja kubeera wano ku Hamu Towers Makerere ku ofiisi yange mpola mpola. Neke n'abansobodde ntunuulidde okubanga waakiri afunayo akasawo ka sukaali, n'afunayo akasawo k'omuceere, n'afunayo bokisi ya sabbuuni oba olyawo ne kaabuto, akadomola kaabuto bagende n'ebyo. Omanya nti bujja batambuzaako akabanga n'abalabe banankwatirako mubayambire eyo. Bangi ababadde bagamba mwami Lugonvu katukuweereza ku ssente, nedda mbeegayiridde temumpeereza ssente yonna wadde 10 ku nteekateeka eno. Noonya naawe gw'oyamba ali eyo omukwateko ate omulabirire bulungi. Olunaku olw'enkya bw'obanga olina gw'omanyi mubansindikire, mubawe ennamba yange bajje gyendi. Bajje gyendi eya 0753 98 56 39 0753 98 56 39. Mugibawe bajja kunkubirako mbasinkane oba olyawo. Bijja kubeera off camera. Tetugenda kulaga muntu yenna, tetugenda ku exposinga mwana yenna, tetugenda ku exposinga muzadde yenna. Off camera. Off camera. Okujjako omuzadde anaga nti neetaaga okusharingako obulamu bwange bwe nsobodde okulabirira omwana wange n'abala bayigireko, awo nja kukwaniriza. Naye bino bigamba nti kutwala bintu off camera. Munzikirize tusisinkane olunaku olw'enkya, tuwuliziganye enkya. Tetulina kye tusobola kubeera nakyo mu nsi ne kitumala. Tetusobola kufuna bugagga butumala. Tetusobola kufuna nsimbi zitumala. Naye ate nga tusobola okufuna emirembe mu katono ke tuyina. Nze nfuna emirembe okulya akawuuta nga nkimanyi nti waliwo alidde akanyama. Kimpa emirembe era kimpa essanyu. N'olwekyo abantu bano tubafeeko, tubalabirire, tubaagale, tetubaboola. Kubanga aboola omulwadde wa sickle cell gwaba weetaaga okuboolwa, tomanyi kyoboola oba nga aboola zaabu. Abalwadde ba sickle cell gold wadde nga bayita mu bulumi, naye omwana oyo bw'osobola okumulabirira n'amalako, agenda kuweesa essanyu, agenda kuweesa ekitiibwa olw'amagezi ge balina ne bye basobola okukola. Mbaagala nnyo, mbaagala nnyo. Era bw'obanga ng'oli mulwadde wa sickle cell nga nkyali mulamu, ne bw'olijja waka wange, ne bw'olijja ku ofiisi nga oli mulwadde wa sickle cell, oluggi luggule. Oluggi luggule ku muntu ng'oli mulwadde wa sickle cell. Oba ng'olina omwana wa sickle cell, oluggi luggule. Jangu tuwayemu, tunyumyemu. Nabasomako ekitono kye nabasomako naye ne kinkwatako nnyo.
nnyo n'olwekyo tulabagana enkya 78910 nja kubeera nammwe oba oliawo kulaba nga nsobodde kyensobodde okubakwasizaako obulamu butwanguyire. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Lugonvu show y'olunaku olwaliro njagadde bazibula maaso tokkiriza kuzaalira muntu nga temwekebeza Sickle kubanga bw'ozaala omwana wa Sickle omusango gubeera gwammwe babiri, si maama yekka wabula maama ne taata guba musango mu obutwe kubanga temwafaayo okusobola okwekebeza. Mubeere bulungi, mweraba.